Safa. Nabakowa mu blocking kati. By the way, mu blocking irewo. Isaac am blocking. N'olumbe lwa taata bwe mba temunjagala osijja kujja. Ne lulyo olumbe lwa taata njogera ku byana mmwe. Mizina mmwe go kuseka matoze n'onvimbira ko ovimbira kwani gwe. Olwokuba osomesa buddombo ogenda tiisani naawe. Ogenda tiisani mukulu wange. Inze eyakubalira n'eddiru egenda ebuddo. Inze olw'okusirika nalinvuddeyo ne mbyogerako gwe. Omuntu okusirika aba musiru. Nakubalira nenkugamba ogende wa muzeyi muwonge sima batuwe ekitende n'otagenda. N'ogenda wali gwe olaba osobola okunzira mu ggwe. Abadda like nvuddeko wano wembadde ntudde. Kati oyo wali omuvubuka obaani agambye do you mean Mr. Sekamate Kajjan's Progressive? Yo ye nyini owa simaya sicha wamwe yefula mu musomesa wamwe yo. Era musomesa wamwe sinamugana kubeera musomesa wamwe. Yo Kajjan's Progressive Sekamate Tony. We olaba Sekamate Tony nzira kuteesa bonna nti kati nyenda yamomba kubeka kota njagala bakuba kakota ene nange mule mirembe banyiga bakwata bukazi bwabwe ne bubera bulamu bwange mbubo bwe busima bwe bulina okuntegeerera simanya biki baana mmwe bana ba TikTok njagala babatereeze ate bajja kubatereeza nga bwe banfixinga nange banfixinga mulumwa balumwa olw'okuba mbu bujinga alina omwana wange. Tapping screen gule afune network. Mbadde nsaba mutapinge ka screen. Reason Kush wali mu ddwaliro. Muntu wange kigo walabayo kali kalamu kange ke kakazi koyo omukyala Tony Kanyamba. Yes. Good, how are you? I'm okay, Sham, how are you? I'm okay, mkwano. Chiche chikunyiziza. Baganda bange bebanyiziza leyo nze sina muntu yali anyiziza. Baganda bange Isaac awuna nkubira nkujjeko Isaac. Tonkubira wadde olina obudde bw'olina okunkubira mu Sham. Baddewo nga bwendi. Ekirimu banyiza bonna nkimanyi. Toko kakane. Nze ndi fine. Nali nvuddeyo ne mbazza ku alaali. Ndi mu Bagamba. Baganda bange naddala bamaama wange ekitiibwa kye mbadde mbawayo balinga amazzi bwe ndiba nfudde nange nferu wange. Omwana wange abaluma yonna gyali ndowooza kyemba njogera olwedda bwe mbagamba tinatutte ebintu mu kyalo nagenze nengabira wamma abantu mu kyalo ebintu ne bawuliranga balumiddwa like I don't know buli omwe nansongamu olumwe kati mbagamba mulinga I don't know bonna bagende sagala mmanya nakoowa dda nabadde n'ensonga zange lwaki nagenze ku kyalo ejje twakulya omanyi nagenze kyannamukaaka nembawo ebintu tebwabadde nno buntu bungi buli mu balumi emitwe nga wona ogamba nti osibye obuveera like obuveera nga 100 just 100 n'ogenda kugamba mukadde waawo abantu baawo abamu baafa abaliwo n'obawa ekyalo gye ne benfuulira mbu nno bo baakabi nnyo era biki obwedda banfuukidde ekizibu ne mbagamba kati kangende ku live bagendere ddala n'omwana wange yennyini abaluma wali otukoledde ki era Kush, don't call me. Kush, I know you're calling me. Sagala kumanya. Don't call me. Good. Call me if you call me here. Nze mbadde nteesa. Olaba family zonna zibaamu ebizibu. Bagende omanye ebbanga lye mbeesibiddeko. Bano nno benjogerako si side eri taata wange gye ssaakulira njogera ku bano benkuze nabo beere limu
ne bajja nga banvuma ne bampisaamu amaaso ne bandaga nze atalina makulu. Miziina mmwe mwebale nnyo mwebalire ddala kunsasula. Naye leero obutungu bw'olina simanyi bw'ogenda kakkana. Yes, nze saagala mmanya siagala nakumanya. Nedda guula olaba baali tebalina kyakufiirwa naye gwe olina ekyokufiirwa. Omanyi ng'oli serebu waffe. Ffe tukwagala nnyo. Naye anti bano baganda bange nzize mbabikkirira. I'm a good person. Bannange wowe yaye mama awonya taata. Why would they? Nze kyembadde nteesa bamanyira lwakuba ki? Nze olaba kyembadde nteesa guule abantu ngabo bw'omanya nti bali bwe batyo ba blocking bakating off oba sisobola ba blocking akubali baganda bange ne kati ngenda ba blocking up for the rest of my life. It will be kijja kunnuma kuba beba family gyembadde mmanyi nti ye family yange naye bambi nze sagala bintu bya kakkana obusungu olina bungi leero naye sooka okakkane. Nze sikulaba ng'ojja wano on family issues era neewunyiza ne ngamba leero guule kiki ekimutangudde kutuuka wano. Anti nsoze gwe nakuta obuveera ne nkwata obuveera wadde bumeka nga tibuwera nakasente kali awo ne mutwala mu kyalo ndowooza oba ne ndabika ng'omugagga ndowooza nalabise balabye nga gwe obasiraanyiza mu bwavu. Nedda toseka mukwano. I don't know what happened. Nze wabula nze tebanzungirako. Nange kenyini lwakubagumira nabako wadde n'omuto wange bakutte muto wange Isaac gwe mbadde njiriba naye gwe mumanyi mwenna kuba bo temubamanyi ne bamuteekamu ebigambo yo yabadde ankubira mugjeeko nze naye already mukubira ngamba tosakendeeyo naye ansimbirako amanya Isaac ddiya Isaac kusha akumanyi n'abakumanyi bakumanyi toddamu kunsimbirako manyi omugjeeko amasogere muto wange kati guule nze kyembadde nsaba sweet teba nakikoze nkijja ku mutima sina gwe nakigambye nsooka okakkane omanyi ffenna famire zitabula guula babatabula sikyabaagala kati bagende bawummule emirembe nkole ebyange akaana kange okubeera ewabugingo kabaluma sekamate kuteesa kimbugwe muziina gwe naweerera omwana wo n'atuuka yonna gye yatuuka n'otansiima wansasuza bivumo omwana oyo waba wamanyi Joan abantu bali bajja kunjulira nako wano kansya nabudde bwe yakkaala omwana wa kimbugwe mukulu waffe sebo goyefudde muyagala kunnwanyisa ogenda kunnwanyisa onnwanyisa ewaggwe oweekyotera wabula muganda wange nkubuulire ggwe tolina kyogenda kunsobola ama tugende mu maaso Gule nsaba okakkane. Me have seen you so many times. We have met so many times. Obeera mukakkane. Family. You have your family, especially Isaac. Nabyagala tebinjagala bininda lwenva. Bitujjukane siyama nkuulira sis. How are you feeling? Baveeko Grace now out. Nati bano bawaka baganda bange abaana ba maama wange. I know. Ate jjukira ffe bali abaana ba taata mbalabe wano eno Carol Nantongo ye yajja okuziika taata nga taata afudde awo biki kati njogera ku baana ba maama bamwanje bajja nga bazze kuzika jjajja yazaala maama kuba abayimbi tebafuna chance era bakumaama wange okitegeera tebisiima kati ne gano kaganda gange gegasseeko obutasiima nago tegasiima tegasoboladde okusiima okulaba nti nno Gule tokaara mukwano. Nedda sagala kuba tekanange ku muntu kenge kubeera mu bwate ki siyama you know me right? Yeah, I do. Nagenze nenkwata obuveera maveera wa green nempettola mu kyalo kali balaba nabayiseeko nyera nabayiseeko Era bamwe mirembe bonna baffe ninga emizi kasama gwe wakikoze na mutima mulungi Katonda yamanyi. Wama nakikoze kati kibaluma nagudde nabugwinze nabadde nyimbidde wali Masaka somewhere
naye Grace ayagala Joan by the way mujjukira ku Facebook live webale Siama yogera naye taata we yavuma nze n'anjolokoza nanje kawali nannangira najja Buloba gye twali tubeera Joan yantwala ku poliisi nanyimira mwasenga wange nanyimiramu n'agamba nti senga wange yankambuwalidde naye nga gyangamba mbu nyamukambuwalidde lwa report wali Buloba mama omanyi ojjukirawo wali Siama Buloba ku ssomero we yali asomera nakambuwalanga muzadde ate nga naddanga ennemu nga jojo omanyi tuli baalu ffe twenkana so kati mbadde nsaba like report bw'ogindetera bweti ate omanyi tuyiriba kasente senior 6 bye bimalamu sekyo Siama jojo yanyiiga jojo yanyiiga bunyiizi ku Rivers Party Siama twagenda babiri right nayambala bulungi Siama oli fashionista oyo omwana ali tamanyi na kyendi nakyo naye yandabisa twagenda omuyita mu dining hall ti abaana bajje batuziniremu abazadde nga Joan andabanga muto munne naye olaba Grace had I known comes last ajja kwejjusa I know Siama it hurts me at least nagezaka nemwegiriza okuyimba Siama isn't it yayimbanga ku live bambi ngayimba bulungi Siama nkuulira mukwano omwana yali ayimba bulungi by the way yalina future okimanyi Grace wali nakati ayimba bulungi naye ali eri asomesa ali eyo alina gy'asomesezeeyo kushitonkubira kushitoddamu kunkubira tolowooza mbu bye nagezezzaako okwogera leero simadde sinye reason lwaki mbyogera ndi muzadde nyina reason lwaki mbi kuba essimu yange ojjako abantu abalala Siama gwe ali omanyi omwana oyo muzunzizza mbayimbi akaana kange ne ŋŋamba akaana kange naye omwana teyasiima ate va ku mwana kitaawe bantwala ku poliisi abo lizia wali eri ensangi yemanyi bantwala ng'omwana ye mujulizi kwegamba nga like oyo omuwala nalyoka agamba mbadde muleresa omwana ng'omwana gwagamba baali batugoba mu nnyumba naye nga sagala tuveewawo wetwasulanga Siama ne wetutambula kati ensi yonna ne tugenda ne tumanya wetwasulanga nga sagala kusengukawo wali bayitawo simamu biki eyo Buloba kubanga essomero lyali kumpi kitaawe yajja okimanyi taata we yankuba empi 5 sirizeerabira nga ye mukulu wange ekiki osobola okugamba mbu walagi gwe gwamanyi Siama you can answer these people tebatumanyi they don't know us nali nvuddeyo nenjogera byenjogera you've never Guy, you respect your family era ojogerako birungi I know sina we nali mboogeddeko naye Joan I know she loves me and she said sorry era we yagamba sorry nadda newange Siama we nakuyita ewaka womanyi n'afuna n'engoye ze yafuna and everything naye bataata baabwe jjukira banze banzala mbalenzi beebale kweyisa be bati era mbeerewo manyire ddala nti ndi mu famire ya bujingo kasita afuna mama omulungi kati akwagala ayagala ne grana exactly naye gulo olaba if you keep getting hurt, if you keep letting people hurt you bajja nakutrigayinga odde ate mukezi ovuddemu at least lowooza ku grana family bw'oba olaba ekufuukidde ezzike bablockinge baveeko bawemu anti Siama omutima gwange agumanyi at least kulinga gwa muyimbi we alina bayimbi be nga babiri naye amanyi weakness zaabwe tibasigala babaagala bambi olw'okuba omutima omulungi alina bayimbi nga tulinga basatu Siama nimbe
naye amanyi weakness zaffe kati olwaleero nalivuddeyo siyama nentabukira abantu ba family mumule emirembe bantu mmwe kubanga kakati olaba olina mukutuuyana the pain is too much you're having panic attacks naye gwe tokimanyi obulumi bungi no it's okay I'm very good Siyama you know those people right gwasinga okumanya Isaac si ekyo Isaac naye bamutaddemu kiriita kya kugamba ayogedde buli kyayogera nga agenze n'agamba wagenze ku kyalo n'ogaba obusukaali oh my god byonna ngenda bikusharinga mu inbox yo Siyama n'ogaba obusukaali n'obusabuuni ne nga Isaac nakubira n'oŋŋamba oli kawempe yiri kawempe gye asula you get This is so sad. Network. Bambi Grace wa. Network bamukubira sasa wali omuntu wali okunaagenda n'asooka n'amcomfortinga because she's really hurt. Ayo manyisha alina mukubetinga she's getting panic attacks together the pain is from within. Si buli saa want to be mwenge na mutu. Ebisinga zibamu ebizibu bingi. Family members also abamusi bango. Family waliwo omuntu osanga family abantu abamu nga tebakwatagana ate abalala nga bakwatagana ate bwe musanga temukwatagana byebizibu ebivaamu. Ekikulu n'obudde bwa kiro nnyo. Obudde bwa kiro nnyo if anyone could go and comfort her because me I know right now kati obusungu awulira bumutta she's even sweating those are panic attacks. Era obusungu era alina okusinziira. Ate watuuse okufiirayo kubanga gule ne bw'abadde afuna all the breakdowns since then tavangayo kwogera about family issues or anything she has never. Kasita olabye kati atandise okwogera kitegeeza kiba kimulumidde ebbanga nga naye nga serious. Nasikirabangako. Naye nga family bwe zityo mulimu abalungi n'ababi. Ayino naye kati bagenda mutrigayinga kati bw'anaamala okutabuka nga bagamba mbu ate Gule tayagala kukyuka Gule ayagala drama kumbe they are the ones triggering her. Bamustress. Anti kati bali mu kunoonya emboozi ze banaayogera oluvannyuma nga amaze okujja. Kati be bamunoonya bamwagalamu emboozi endala bagambe ng'oyo yakyuka takyali wa famire ye be banoonya. But close friends omulage nti alcohol is bad. Si buli kintu nti kya mwenge tipro. Anti olaba shambi balowooza nti buli muntu omwenge gumwogeza bingi naye nga teguba mwenge. Everything is about alcohol. You cannot tell me the way she's panicking and the way she's sweating that is alcohol. That is pain from within. Literally she's having a breakdown and you're blaming alcohol. Anti kadamu bye bati balowooza nti omwenge naye nga maama teguba mwenge. Nze samulaba nze family nange nze nga nze family abasinga abamu nze nabavaako kati bakola byabwe nkola byange. Nina abaana wano beemanyi abali ku kyeyo nga bablockinga family. Waliwo n'abeebika n'okwebika nga just baagala cutting off family. Si family zonna nti mbi. Mulimu ennungi ne ba family members amu balungi abalala naye mulimu ba family members abakisussa. Shasha no bamukubidde. I think somebody is trying to talk to her alabe nga akakana. Because she's having panic attacks. You know, she's not okay. Network yemugyeko.
bamukubidde live elipose kubanga wali wamukubidde direct. I think someone is trying to reach out to her, which is good because kyeyetaaga at this point omuntu bw'aba afuna family issues aba yeetaaga at least close friends to comfort her balabe engeri gye basobola. No, seeing her happy affects someone who doesn't like, so they get ways of hurting you, you lose focus. Namukasa kituufu. Abalimba. Because all these days grew abadde very okay. She has been fine. Nange mbadde mulaba. Abadde very okay. Abadde very okay. Naye nga bw'ayogedde, some people will find a way to trigger you and in the end ne bakublaming nti gwe mubi. Kati bamutandiseeko bagala kumwonoonera. Okukola kiba kirungi wadde n'akamu.